emirembe gigenda kuddawo wano ekazo nga tukolaganya wamu ne chairman ne district security committee twafuna report ey'abakungu okuva mu Buganda Land Board nga bakulembera omwami gwe bayita Ssemwanga bajja ne bateekawo kikampani kye baakozesa okweyita bannannyini b'ekibanja kino ne bakozesa kikampani ekyo ne batunda ekitundu ku ttaka ly'essomero era abaagula aba petrol station ne basasulako $5,000,000 nga balance wa $5,500,000 bakumusasula nga documents zonna abakikampani ekyo ekikulirwa Ssemwanga bazibawadde. Kale abakulembeze b'oku kitundu bwe bajja mu office nga bakulemberwa Medi natwala obuvunaanyizibwa okuyita meeting eya LC aba representative b'essomero lino nabali aba Buganda Land Board. Ekyennaku mu meeting zonna ze nali ntegeka aba Buganda Land Board baagaana okuzeetabamu. Era meeting yasembayo bwe twajja wano nga tubayise baatuziimuula ne bagamba bo tebasobola kujja mu meeting za RDC ng'ettaka lyabwe era sirina kye ngenda kubakola. Ne batandikako n'okuntiisatiisa naye ne ngamba no nze ndi representative wa president muzeeyi bw'aba akyadde wano. Actually honorable minister muzeeyi bwe yajja mu kazo wano we yakola raleye n'asuubiza abantu ba Nansana division okutuzimbira wano seed school wano. Kyannaku nnyo nti abantu abeeyita ate abasaabasajja be bali mu mize gino emibi tebakikoze wano wokka. Ebizibu byensinza okusanga mu Nansana naddala ku ttaka lya Kabaka ogenda kusangamu abakungu ba Buganda Land Board, Buganda Land Board, abakungu b'Emmengo bakola buli kimu, buli awali akataka ke bamanyi nti ka Buganda bakatunda. Ali ekirala honorable minister tosobola kuleeta mafuta ate galiraane abaana bano bamalayika we basomera. Ekirala bwe baali bagamba nti ettaka lyabwe bano ab'essomero babadde bawa busuulu naye tebaba consultinga okubabuuza oba basobola okwegula. Honorable minister nzize nkugoberera nnyo wajja erwengo n'oyamba abantu abaali babonaabona. President ali very First of all, me I'm very grateful to the Honorable Minister, the State Minister of Lands, Honorable Mayanja, for the good work he has done. We have been faced by this problem of land grabbers purporting to be coming from Mengo, Buganda Land Board. But I'm happy that the Minister has emphasized that this land is for Kazo Mixed Primary School. For us, our work is simple. We are going to implement the directives of the Minister. Those who have sold this part of this land illegally are going to be arrested. Like the Minister directed the DPC, mine is to enforce. So I'm grateful that at least our people, the community is liberated. They are going to use their playground without any worry or fear. I'm implementing what the Minister has directed. Two, as you have heard, when the President visited this place, he promised the community that this land will house, or it is what they will use to construct a seed school for our people in Nansana division. So it is good that the Minister has said that the land belongs to the school, and as we wait for the President to fulfill his pledge. Thank you.